Pallaso kyakoze munnange ate wali e Masaka ku Maria Flow wali ate kibadde kirala nnyo. Jjukira nti nno mubaddeyo munnange abagamba nti nno mwana mulenzi ono nti nno show ye mbuno teyatambudde bulungi, naye ekituufu show ya mwana mulenzi ate munnange Pallaso okusinziira munnange ate ku bakugu abakebeddeko ku wali ku butambi obw'enjawulo kw'ossa ate n'ebintu ebirala munnange ate ebigenze mu show ye, naye nga kiragidde ddala nti nno mwana mulenzi Pallaso munnange ate yabadde successful munnange era nga boolabaawo muganda wange gwe alaba Nutty naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwa akatambi kano kansooke munnange ate nkubulyeko ko wali ebadde munnange ate wali e Germany ewa Dr. Jose Chameleone. Mwana mulenzi naye show ye yatambudde ddala bulungi nnyo era nga gwabadde muzigo mwereere era nga boolabaawo munnange gwe alaba Nutty wali mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone era nga bwabadde wali emitala w'amayanja wali e Germany ku show gwadde muzigo mwereere. Making sure nti no osubscribinga muganda wange obeera nga tonnabako ate n'okulayikinga okusharinga wali wonna ate ekintu nekisobola okuba nga kitambulira ddala. Leka nkuwe munnange akatambi ka Pallaso wali ate olabe ekibadde wali ku Maria Flow wali wonna show anti bino bibadde byabanene wali wokka bwenti.